ekyokulya oluusi nekikola ki nekibula. Abaana be basoma first term second term oba toyina bukakafu nti banaasoma, oluusi obagobera mu bibuuzo babagamba nti mugende ate mu third term begamba nebikusobera. Allah abimanyi, gemawire ag'essanyu genkuwa. Allah akimanyi nti bwotyo bwokola otya bwofaanagana. Saate olaba John buli kye yeetaaga akola atya akiina, oba oliawo n'ekisukka ku bye yeetaaga. Oba tuli bumu? Naye siima nti gwamusinga ekitiibwa era gwamusinga okuba n'ekyebbeeyi. Tuli bumu? Oba olaba otya? Olaba otya? Law khuyyirta bayna amrayn, senga oba oweereddwa okulondawo wakati w'ebibiri, wakati wa Allah okuwa biri John byayina, motoka 8 ziri awo mu lujja gyagala gyakola ki yavuga, akolola bukolozi, abakozi bonna nga 10 ne bajja mu maaso ge, mukulu agamba ki? Batuli bumu? Sente ennyonyi yagifuulanga taxi. Olaba otya? Ebyo John byayina Allah bimuggyeko abikuwe, gwakuggyeko shahada agiwaani agiwe John abeere mu mbeera eyo gy'olimu erimu ebisoomooza. Oba tuli bumu? Gwakuwe sente ze otereere. Olaba kiriwo ekisinga ekyo kyosiima? Ow'obwongo obulamu asigaza shahada esi nsonga ekyokulya tayina, kuba gwagiwadde Allah yayina ebyebbeeyi. Wama utiitum min shay'in famataa'u lhayaati dduniya wa zinatuha wama inda Allahi khayrun wa abqa afala ta'qiluun. Wama utiitum min shay'in, bye mulaba abantu baweereddwa byonna, famataa'u lhayaati dduniya wa zinatuha, bya wano ku nsi, kweyagalamu, kwewunda, kaseera katono, myaka 4 10 oluvannyuma sinkanani. Wama inda Allahi khayrun wa abqa, naye ate Allah byayina eri byateekedde bannatawhid abalina ekigambo kye wayogera bye byaddala, bye birungi ate bye byaddala. Bino ebyaddala kaseera baamu biri birungi ate byaddala amakulu bya lubeerera, bw'oponga amagezi ge mutayina. Ne mwandironzeeko kino yabuuza Allah, Allah yabuuza nti abange mulaba mutya, afaman wasana fahuwa kaman matta'nahu mataa'a alhayaati ad-dunya thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdharin. Bwe tulaga n'endagaano ennungi nga bw'anaanyweza obusiraamu n'abuggusa mu maaso ga Allah nga tewali okosezza ng'atooledde buli kye tumusuubizza kyaddala agenda kukifuna. Batuli bumu? Kamanaahu mataa'a alhayaati dduniya. Mulaba bafaanagana noone gwe tu songo تفنى اللذات النار صفوتها وتبقى الإثم والعار تبقي عواقب السوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. يقول يا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول مك بيتي أكسين بيو يقام لا خير في لذة تولي كرونجي كريم بومرفو والدنيا نينغ من بعدها النار. ng'oluva nnyuma ko Allah kakuwadde ogenda yinga muliro gwani gwa Allah. So
mwerabewo nti muli babbeeyi mu bwongo bwammwe tewali abuzannyirako kuba mulina akola ki abukontrolinga yaani ni Allah. Fuba okulaba ng'ekyebbeeyi ekyo kikuuma kuba waliwo abakiteeze mu kkoona nga baagala okukola ki okukikuggyako. Amalindirizi mangi naye gumiikiriza, n'agumiikiriza n'akituusa ewa Allah janna falahu aljanna maw'idukum aljanna bemu n'agumiikiriza biidhinillah. Saba Allah ffenna atwejjana muntandikwa nga tatubaze yadde okutubonereza. Tumwanjagira Allah nga tumusaba sokisa n'emirembe kwekira Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be na buli kinnoomu agoberedde obuufu bwabwe okutuusa olunaku lwe tunaamusinkana ow'ekitiibwa Allahu rabbul alamin. Biidhinillah bampadde topiki nzibu nnyo mu budde bwe tulimu oba tuli bumu ne tugenda kukoonako Allah kyanaaba kuza atya kyanaaba tusobosezza ku yo biidhinillahi taala. Bampadde okwogera oba okwejjukanya nammwe ku zaka. Eyo mpagi mu mpagi zaki z'obusiraamu nekitegeeza nti ngazi naye ate nga tugyetaaga kuba nkakasita ddala nti emirundi mitono nnyo gy'owulira ku muzikiti gy'osaalira ng'omuwalimu azze kusomesa ku zaka sibe guli katono nnyo k'owulira ng'omuwalimu azze okusomesa ku zaka. Saate ya Ramadaani bw'esemberera basomesa ebikwata ku ki ku Ramadaani. Kyekimu n'abagenda okukola hijja baba bagenda okukola hijja babakuŋŋaanya ne bakola ki ne babasomesa hijja ensinkana nga 4-5 naye byewuunyisa. Empagi eyo ne bwe musinkana ensinkana 3 muba mugimazeeyo wangi mubeera mugimazeeyo empagi eyo kugyetooloola. Allahu akbar. Abasinga obungi abagenda okukola hijja n'abagenza okukola hijja ne bassaamu obukadde bwabwe 20+ bwe batuuka eri obasaasira n'ojula obbagamba nti kale senga ssente zammwe mwazisigaza naye nga lwaki balimu gwe batalinaako ki ate ng'omulimu gwonna gw'ogenda okukola mu busiraamu oba tuli bumu olina kukulembeza irimu ku ggwo. Al-amal irimu yeekulembera ekigambo n'omulimu. Man omuntu akola omulimu naye nga tasoose gwetoloola kugusoma gutegeera ugenda mumenyera bwereere. Omuntu awulira obwongo ne bumugamba nti genda onaabeko atuli bumu naye naafune akadomola zaamu susu n'agenda neyeeyira ki neyeeyira susu aba akoze bubi ku lw'ensonga luli bw'abadde nga ayina ebbugumu abadde tawunya naye ate yeeyire ki agenda avaayo nga gadde n'ebbugumu lye kakola ibada naye nga taginaako ki taginaako kumanya. So tusookanga kwetegereza omulimu gwe tugenda okukola tugwetoolodde tugufunyeeko okumanya gw'olaba gy'osaalayo eyo jo tulina we twasaalidde omusajja najja n'asaala essala yabadde mutake hadaana wa hadaahu Allah. Amin. Ne ffenna kubanze nga nze saategedde oba yasoma tashahudu oba teyagisomye naye ngeno mudda ekinene ennyo ebyo ekyo tebyewuunyisa kyemugafaanagana bwe zityo naddala bannammwe nga bafudde musajja janaza nasa
bagenda kukola ki mulimu takbira nnya esooka fatiha atuli mumu eyasabira omugenzi oba tuli mumu naye kinene nnyo la ilaha illallah ekinene nnyo nga yagivuddemu dda ate ekyewunyisa oluvannyuma lwa emikono nogamba ekinene nnyo abamu ni oba osomye ng'okyagisoma kati esswala gy'osaala ddala oginako erimu mpagi eyeekyagisa abantu okugimanya naddala bannakawempe ku lw'ensonga bannaka ssente naye amazima gali nti abasinga obungi mu bweno ibaada tebakola ki tebagimanyi si bannakawempe bokka wa innama abasiraamu abungi tebamanyi kye bayita zaka katula insha allah olw'okufunda ebiseera nandi tuli mu sizoni yankuba abantu bakoze eki naam nandyagadde nnyo tukooneko ku miqdaar y'ebirime oba tuli mumu gye tuyita zakatu alhububu wathimar insha nadde bwe batalina kukola ki bwe batalina kuwa zaka songa bingi ebyandiwonye obusiraamu biidhinillah bye bwandiwonye abasuubuzi senga bingi obusiraamu biidhinillah bye bwandituuseeko asobola okuwa zaka ate okimanyi bwe twe kati kasooke tumanyi zaka kyekimbufunze insha allah tesobola yingira munda tumaze kukola ki kugitegeera kyebadini hissatun muqaddara min maalin makhsuusin fi waqtin makhsuusin yusra في جهات مخصوصة حصة مقدرة حصة مقدرة مويندو oba ekimanyiddwa nga tekisukka kikola ki tekikka maalin makhsuusin mu maali eyemanyiddwa si buli maali wa innama waliwo emaali emanyiddwa ebimanyiddwa ebyenjawulo ebijjibwamu zaka fi makhsuusin era nga mwana wattu zaka eyo eweebwa mu kiseera ekyekulu si buli kiseera wa innama waliwo ekiseera ekimanyiddwa kino ekiseera kyekiweebwa si wenjiweera ku lw'ensonga etuuse mu kiga si nti kyoyina okutandika oba batuli bumu
edduuka batolimu sinta ku zaka n'ekiseera ekirina okuyita bakimeza ogiba kuba kitya katege yusra jihad kuŋŋaanya mwana wattu esaasa mu bifo bimanyiddwa oba tuli mu mite gimanyiddwa kuŋŋaanya si nti buli kye tusanze tugisa oba tuli nga yaffe saballah nti nga oba tuli yo gifuna betugikwa ne tugigabanya mu hukumu zaka eno era betugikwa ne tugissa ku mizaani yaki y'amateeka g'obusiraamu zaka min tawafut wujubuha fardu ayni yatteeka obwetteeka obwamu batuli bumu waliwo ebintu ebyetteeka sibwa janaza yatteeka wayo sibwaki basayira muga na bamukolako emikolo egigwa ku mufu omusira funa musanga batamusaalidde wa innama mpe mu kusala omusiraamu sala na maaso ga bwetteeka kati bwegutyo bwetteeka omu shuruutu wujubu nga obuyina okukakata ku muntu okuwa kutunuulira nga emu buli gwe butuddemu ye tebamalira wadde batuli buli omu agijje biidhinillah okuva mu Qur'an obuyimiriza teeka bwaki bwe zaka katulabe bubiri bwokka insha Allah olufunda bwaki bwebiseera suratu al-Baqara 10:10 Allah aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqimu as-salata yo fi'lu ki yo fi'lu muyimirize eyo nayo fi al-wujub ensibuko y'ekiragiro bwe kiba alayhi salam kiba nga ngeno ku kiko sesetuke kidde ku dda amakuru erita ya olonga tuka ku kikoro naye ekira kiba kati wano situfunanga na kuva mu Qur'an
sunna bujja nakuwa ku nsibuko ekyokuba kive kiba tono بن المشهور حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يا مغتا من وفي اللفظ أقوى وغيندي أبي نبا اللهم أين فيهم آية أبو منين بيقول سب الله عز وجل تلاقيكو أبا تلاقيك akabi ngere betuka tulage mu Umar w'Nansana akabonera akabi olw'emitawaana n'emirerembe gyaleese eri obusiraamu bwe Uganda sangayo abakristaayo naye kyo bakirize la ilaha إلا الله باتونغوزي الله مبوموبwe bakkirize nombaka bagonda zobusira fa bate obasomese n'okubasomesa nti okuba obusira nekiro makuru bw'emisana ne tuyina sola tujisa obudde na ni salatu dhuhri ni salatu al-isha tujisa ومجد دي ببنا سلا نص نبا أعلمهم دمويرو أن الله تعالى تمزمد افترض عليهم الصدق في بكاك ngobaga ngobette okube sadaq zakatu almal اجب تؤخذ من كتجد كتجد كساب فإنهم أطاعوا صلاة زكاة okujua bobo genza okubajja toba gye basibidde tunuulira obulungi bw'obusiraamu toba okulabira
zaka omusanga ayinawo ekirume kye nga omuntu araba sente ze ziva nenda obusira gyasibiddeko lukoba tumujja kino nesitumuga nango enne sinki okukima zaka yente nti tuyina emyaka gye tugoberera oba tuli bumu wetuta mpola olonga obudde bukyaliko obudde buweddeyo. Allahu akbar. Noonya kyoleka nekyokola ki nekyotaleka kati mpa ku magezi kole tutya. Allahu akbar. Kale kyengenda ofundike nakyo kuba seeka ngamba nfundikiire wano ate nammwe mukooye abanyumize akafaayo kamu. Waliwo omuwalimu yagenda n'asoma kutuba, abasiraamu ne batandika okukaaba amaziga abali muki ne bakaaba n'agamba alhamdulillah, ebigambo byange Allah abikiriza. Olaba n'abakakanya bamaziga atandise okukola ki okubabaamu ne batandika nga bebakaaba nenga omu maziga ne wasigalawo sajja n'agamba nondooza yasinga mu banne n'akaaba nga bw'akyakola ki. Bamubuuza nti gwe lwaki wasigaddemu? N'agamba nanti omuwalimu yabadde ayimiridde ku musaalo gwange nessenga ndibasoose ofuluma ako twagala bitonotono si bingi kati mukooye kati amakulu ne bwe tubisa nekanze tujja biki bye tuwaamu zaka y'ebirime na biki masala gaki gabamanyi bigambo byabamanyi. Naye nze njagala kulaba gye tuyita nisab alhububu wathimar. Omuntu amala kungula kyenkana ki mu bimera ebijjibwamu zaka tumugjeeko ki zaka. Kati tuli mu kulima enkuba ngi itakosebwa nti nkuba gyekoma okujja mu bungi gyakoma okudda obulungi biidhinillah. So n'ab'ebijjanja era babifunya kakati nisaabu ki nabbi isa fima duna aswaqin sadaqa.
oba tuli bumu zaka kati twebuuza hadithi eno byenka bwe tudda mu kilogram binillah ekisooka mbamanyi ba umma ba immatul madhahib abana aba hanifa alayhi rahmatullah مالك بن أنس رحمه الله أحمد بن حنبل الشافعي عليهم رحمة الله رحمة الله يوت مبوزة الوسق 60 صاع watuli bumu mu madhehebu enkanankana kilograms 19 watuli bumu 19.5 kati times 5 ziba kilo meka tugire mangu mangu biidhinillah tubone 19 wanji gwenda nsavu mu ttaano ayo yenisa kimu mu bigambo byabwe ekirika nga obuki era ekigambo oba tuli bumu kyeba ekisa wisqu ekisa jumuhuru era kilograms 12.4 122.4 kati nkolera 12.4 times 5 ojjamu meka wanji ruka barakallahu fik kakati amwa watuli bumu osiramu ebikulu mu bituula watuli bumu sima supreme eina nisabu ye egambe etya kyemma manyira simanyi oba we wakyali ekite era nga nejja etambulira bwemba seerabidde zaali lusanvu batali kilograms meka lusanvu nekitegeeza nti na Uganda yenna ebijja ebinyeebwa na soya muche buru na nayingira na akakatibwako okujja mu zaka wallahi obusiraamu bulungi nabbi fada ng'enkuba etonya butonya ekiriddwa eggulu al-ushur tujja 10% kate bebete
ziba nekitegeeza nti meka 70%, 10%. Amakuru tuweze zakati ensanvu bwe ziwe olwo tuba oluvannyuma lwaki kati ama 10% tuweze 10%. Eno yoza teriiko na orukungula amakuru oyina ennimiro 8 tuli bumu ennimiro esooka nga sizoni yakata tuli bumu na nga 10,000 meka 12,000 kungula mu weeks nga nayo nekuwa 3 twagala mu 10%. Then this is man نعم twagala nisfu al-ushr نعم نصف نعم نعم نصف العشر أما توغرام 5% أريد 10% meka asatu mutano tuganira wa eka yafukirirako sibe goli obusira kutunulira i wallah ne gubne nasamu ebijimusa nendeta natubi bare so obusiraamu tebwagala kukola kulyazaamanya nekyenfundikira nakyo nsaba abalimi bonna manye oyinza okuba nga oli wonna ng'olina ennimiro yo muwe zaka ekola emirimu gyekola ku maali yaffe oba mu bulamu bwaffe yenja okumaliza nayeemu eddala okuba ettono hadithi eno eri lighairihi eri hasanu lighairihi حسنه شيخنا الألباني في بعض طرقه شيخ حسن تتenda yago majali ge yasingo kumanya hasan li ghairi bebi chipetu komao kugamba bugambi ti hasan li ghairi ama شيخ حسن تفضل هنا الناس يشوفوا تفضل ان شاء الله شيخ قام عليه رحمه الله حديث ri hasanu makubo gayo agamu yaji Hassan egambe etya akuruga nabbi yaga da sadaqa wa hassinu amwal wa amwal wa tabarru daakum bis sadaqa ebirwadde ebiba abasawo nga emirundi n'emirundi biwuliddwa edda ebyo mwe bwejjanjabenga nakwikiriza kuwaayo ekimasiri ino wallahi saba allah asiima abantu bano buli kiseera 1,200 masiri eno tuuka nteriiko 10 kya noira oli yaleeseyo 5 oli yale ati wallahi beesigwa ebitagambika kino allah nkitaddeyo mu bulwadde buganye nsaba allah oyisize orabe sengo nandi
yebbe Allah ayisirizza mu kusaddaka n'obudde tebuliiwo ogenda sente zikuyita ozikoledde ziri mu choba wa muzaka komera na kujijja muzaka sa byenjawulo ebizze gye muli ebyo byo mubyanirizenga nakwikiriza kubeera beetoowaze mu maaso ga Allah nakuyitiriza kumusaba natuli bumu nakulongoosa wakati wammwe nani ebizibu ebyo byoyina gwe ensonga tewali mulala kati saba Allah tutereze etulidde abitutirimu ekyokuyiga era bitufuulire ennunuzi olunaku tunamusinkana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Abdul Nasir Katerega aina bintu bingi bimusomesa wansi agwe musomesa nabakikakasa musomesa wange ali musomesa w'abaana bange ne ebibuuzo bingi ddala essaawa ntono yakusaba sikadima gyalombemu ebitonotono ayafamukuleko ebitonotono Syekh Ibrahim Cikenda sawajjako wano twalukula ebibuuzo bino ngawo muhaddithu wa umma eno omuvubuka omuto barakallahu fikum sekafo Ibrahim Cikenda muhaddithu wa umma eno munnakyoto ate ng'akyasoma ali ku masters barakallahu fikum so tukusaba ojje mwanukula ebibuuzo ne munene munnoono temutwogera bibuuzo bali tebijja kuggwawo barakallahu fikum. Kibuuzo ekisooka okwogerezeganya wakati w'abagenda mu bufumbo okukomawa era omukolo gwa nnika gwandibadde gutya nga tegunyiizizza Allah. Tumutwongera bibuuzo kibuuzo ekitegerekese bulungi amakulu bbanga ki eryandibadde baina alkhitba wa aqdu annikah batuli bumu distance ebbanga period wakati w'okwogereza n'ennika. Naam, ezimu ku nsobi ze tukola nga zivaamu emitawaana eminene gyenkakasa nti naawe ebiwo gyali girabiseeyo olw'ensobi eno gye ŋŋenda okwogera, kwe kussaawo ebbanga eddene wakati wa khitiba n'ennika. Wallahi nkakasa naye wali obikombyeko ebizibu ebyo. Mwana omuwala tumuleetedde omulenzi n'omulenzi bamaze okukkaanya bakkiriziganyizza. Naam, olw'okuba y'ennyaanya n'effuso y'obutungulu buli kimu kyagayira mu ffuso leero 19 Novemba nikejja kubeera Desemba 2024. La ilaha illa Allah. Madosisiikana siba okumukkiriza omulenzi n'omuwala ku nsi ogamba kubeerawo wakati awo batuli bumu
kituuka ne ku extent omuzeeyi n'agamba nze bwe tofaayo nze kasitonde kya fuso y'ennyangulu eyatitaya nze siina buzibu nimugamba nti nkya naam atuuka ne ku extent okulekawo omuwala ono nga kanoonye omulala bbanga liwanvu n'ebizibu ebirala bingi nnyo ebivaamu. So barakallahu fiikum. Omulenzi ono bw'abanga tannaba kubeera nga yeeteekateeka okuwasa omwana omuwala alindeko. Oba tuli mu kifo ky'okussaawo ebbanga eddene ng'ate omwana omuwala amaze okumulaba n'amukkiriza naye n'akola atya? N'amukkiriza. Oba tuli bumu? Bagijjamu amateeka mangi nnyo bagita saddu. Oba tuli bumu? Tekimanyi bigenda. So ekinene ennyo ate waliwo gwe nabadde njogerako naye n'agamba nti seeka n'ekyo kinene. Ekinene ennyo kyandibadde ng'ebbanga wakati wa khitiba n'ennika ekinene nnyo gwandibadde omwezi ng'ogwo nga bingi nnyo betwagala bingi biki mwana muwala kugenda mu musaayi naki na mwana mulenzi oba tuli bumu kukeberagana bitya n'okwetoolola famire y'omwana omuwala n'ey'omulenzi ebirwadde tebalina birwadde byansikirano nsimbu simanya sikosel tufa ku siriimu yekka oba tuli bumu sikosels ebyo ebinene enzaala ya famire eyo eri etya maama amaze mu bufumbo emyaka 4 alina omwana omu yakafuna olubuto olwokubiri ono gwe tugenda okuwasa yamuzaayidde emyaka lala eyo famire tetugiwa gwe onoofuna ddi omwana oba tuli bumu ebyetaaga bbanga ki mwezi gumu gumala ekinene nnyo abaana mubate bagende bakole ki kye balinako obusobozi alhamdulillah bakireete oba tuli bumu babawoowe biidhinillah nikeggwe zino fuso zo banaazikuleetera oluvannyuma naye kino kikole ki kibeere nga kivaawo. So tewaliiwo bbanga ggere liri wakati wa kwogereza naki na nika. Naam, naye ekisinga obulungi ebbanga eryo libeere ttono. Bwe tunaaliwambuya tugenda kufuna emitawaana gye tutajja kusobola kweŋŋanga. Naam. Ono bino bya zaka era kambisoose. What about clothes? You give zakah for them, your own clothes to keep them safe. Amakulu ekanzu zeezo z'oyambala ssebo oziweera zakah zikuuma nga ziri safe. Ekyokubiri, tell us about how much money we can pay zakah according to our capital. Like a capital of 1 million should pay this, we can understand that more than 7. Okay. Kyategeeza okusinga omugamba zino kilo 7 per kilogram cash crops ye mugambe bya sente miliyoni ye wa sente mmeka yategeera. Akati twagambye obudde bufunda kyova olaba twakoze eki twakoonye ku nisaabu yaki ya birime yokka. Ate ekibuuzo ekisoose kanzu yange gye nnyambala ngiggiramu ngiweera zaka nedda. Batuli bumu emmotoka yange gyenvuga ekibuuzo nakiterera okujja ngiweera zaka nedda. Batuli bumu ennyumba weera zaka ansa nedda. Batuli bumu so tebababba bamanyi obikola ti takisi eyo ekola sente besi olina ogiweera zaka buli mwaka oguyitawo olina okukola ki bakategerekisa. Then engoye tulina kye tuyita attijaara. Engoye betuba basubula enki so siggwe olugoye naye ono obuzi